okukozesa ne muganda waffe Big Eye naye ebintu byonna bikyalimu okugeza nga amasimu n'ebikozesebwa ebirala bikyalimu naye nga amasasi ganyoose amasasi go ganyoose tiyagasanyuuse so kyekyo ekiriwo obudde ate buno bwennyene mukkirize mbalage emmotoka ya kanso aida lesoko gyetugenda wano eno emmotoka ya kanso Nalukoola bweti bwefaanana naye asobodde okuvaamu nga mulamu so kanso Nalukoola yavuddemu alinnye booda nasobola okuba nga atambula naye yeeyongerayo naye kino kyekiriwo obudde buno bwennyene okay so bwetyo embeera bweri baganda bange basebo ne banyawo mwenna bali mu kubanga mutulaba sinzire sigala nzeka wano bamawulire tulina kuvaawo Alright, ampuliriza embeera bwetyo bwekyagenda maaso n'okubanga ate etambula nkugamba nti genda maaso n'okubanga ate olayikinga video obanga yakatuuka waliwo poliisi kyeyagala okuzzaako layikinga video essaawa zino muganda wange layikinga video essaawa zino buli muntu alina okugenda maaso n'okubanga ate amanya omukutu gwa KKTV Uganda gulina abantu abasoba mu mitwalo 2 guyina abantu abasoma mu mitwalo 20 latha emitwalo 20 so wetubanga tuliko abantu 100 feka tubeera batono likinga video eyongera ogera maaso n'okubanga ate etuuka ku buli muntu agere maaso n'okubanga ate alengera poliisi kiki eyagala okuzzaako then oluvannyuma tugenda kuva wano ate tugende maaso n'okubanga ate tuyongerayo tulabe oba laale egenda maaso n'okubanga ate